Indo wano ku Lubogola Simba nkulamusiza munnanga awuliriza osibyeyo otya no webala emirimu gy'otuusizzaako engalo Walusimba Evans mu studios ogikutuusaako kuli Kayanyuse akyakola genda mu maaso abafunye ebizibu mbasaasidde n'abafuniddemu ebirungi Mukama Katonda yeebale. Dakiika ziri 2 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero lwa bbalaza ennaku ziri 22 omwezi gwa kuna omwaka 2024. Mu studios nina Honorable Betty Namboze Bakireke mubaka wa Parliament ey'abantu akiikirira Mukono Municipality. Gurupu y'ebiwugulu bagiyita Parliament. Ebiwugulu ente bwe ziba nnyingi baziyita hard. Enkoko baziyita ki? Enkoko teziba mu buluda ze enkoko ennyingi baziyita batya? Gugenda okumbulira naye bwe ziba za ebiwugulu bwe biba ebingi bagiyita Parliament. Eno y'abantu Kamange mbadde ngenda kwekalakaza ngambe waliyo Parliament ey'ekirala naye onsinze emirundi egisinga abayogera nti nno n'ebiwugulu nga bituddeawo bingi bagiyita Parliament. Ekigendererwa kyabwe kiba kyakutulaga kutunyoomoola nakutuyisa mu maaso. Nijo nalabye omuntu yakubyeko akatuuni nga endiga zironda eggana ly'endiga nga liryawo ligenda kuba akalulu naye nga omusege nga gulinnye kadaala gusaba akalulu nti munonde bwe naayitamu bwe nti nga ndekeraawo okulya ennyama nga ntandika kulya muddo. Omusege nga gwatandika ddi? Kakati n'agamba mbu nga bawandiiseeko kulya ku kadaala omusege kuyimiridde nti politician. Nti politician munnabyabufuzi. Kaakati eyo si kuwa mpisi gwa ssentala kuwoza katale. Njagala kubagamba bannange mulekeraawo naddala wano e Buganda okubeera siniko ku bintu by'abakulembeze. Mulekeraawo okukyayisa abaana obukulembeze kubanga abakulembeze be basalirawo ensi eno. Bwe tunaatandika olaba abantu bwe baba boogera ebyobuvunaanyizibwa ne bagamba bino si bya bufuzi, bino ebintu bya mazima, bino si bya bino mbijjemu ebyobufuzi, bino bye tuliko bya makulu. Naye nga mu butuufu ebintu bye boogerako ddala bya bufuzi. Katugambe omuntu ng'agamba nti ffe tuli kukulwanyisa musolo naye bino si bya bufuzi. Nabalabye nga bagamba mwa Museveni bino si bya bufuzi ffe tuli ku bya musolo naye ng'ate gwe beegayirira si musawo muganda. Era tewannabaawo olukiiko lwa bannaddiini nti sinodi yatudde egindi neeyongeza omusolo. Abadde bannabyabufuzi. Wano mu Buganda bwetyo bwe twatandika ne tukyayisa abaana amagye n'obusirikale. Nga abatali bawanvu abatali b'engulu olidde tomulina kubeera tandika n'enjogera egamba mbu ekyebbeeyi kya bbeeyi omuganda takola bwa sekiliko. Naye nze obusirikale nali mbwegomba naye nga twali badde tugamba nti ekyebbeeyi kya bbeeyi omuganda tasaba. Twali Baganda bamanyi okwekolera naye ebyo byama mbu takola bwa sekiliko nga sebo bwa sekiliko mulimu nga tebuli ku embase ya Amerika. Ate obwembase ya Amerika ate buba busava nnyo bukulesawo wano guno. Weerabidde okubuuza ku bannamukono. Kakati kamaleyo kino bannange mwagazise nnyo abaana abantu baffe okuyingira mu byobufuzi. Abantu mbakkirizise mbaagazisa obukulembeze. Olutalo lwe tuba tussaawo lwe lw'okugamba omuntu akoze nze ngenda n'endaba omuntu akoze ekikyamu ate gwe mugamba nti ali mu byabufuzi nti afe ye yabadde mu byabufuzi. Nedda oyo taba mu byabufuzi. Buli mulimu gulimu baakamyufu. Nange ennyimba nga gundi Walukaga yagamba mbu Kafeero ye yayimba naga nti engeri omulimu gwaffe gye gutaliimu interview ennaku eri mu ndongo naye n'ebyobufuzi omulimu gwaffe engeri gye gutaliimu interview
ennaku eri mu byobufuzi nti buli muntu asobola obbiyingira naye tulina okulwana okubigobamu ababi okusinga okugamba abantu nti byababi. Era Canada omwana wa naliyo lumu omwana wa Katikkiro n'akwata omuwala ne story yafulumira ku page 4 ne mbabuuza lwaki ne bagamba nti ffe omuntu ali mu byobufuzi tetumuyigganya kubanga tujja kugoba abantu balamu mu byobufuzi olwa pressure ababi babiyingire nti mu nnaku eza bulijjo omusajja akwata omukazi bamuwandiika ku page 4 okuba nti nno oyo yabadde mwana wa Katikkiro tekimutwala ku page 1 kubanga si Katikkiro ye yakutte ki omuntu nti nga bwe batagamba nti omwana wa Sempala oba kale kangeze kuwange wakitange omwana wa Sempala yakutte omwana era bw'otateekwa gamba nti omwana wa Nambooze yakutte omuwala bulijjo bali abali eruzira abakutte abakazi bwe wali obawandiikako wawandiikawo mannya g'abakitaabwe oba g'abanyaabwe nti agundi yakutte omukazi eyakutte omukazi bamututte lwaki bw'abeera omwana wa minisita ate owamba nti omwana wa minisita ne reasoning gye baleeta ne bagaana n'amawulire okuyigganya bannabyabufuzi obalingiriza okola kyovula bona omulangira wa Bungereza bwe yasooka ova mu Bungereza ng'alyetamiddwa ab'amawulire yasooka Canada kubanga ye liye etteeka erigaana oharasinga omuntu amawulire ne gamuteekako olukongoolo n'okumuteekako standards endala olw'okuba mukulembeze bagamba mujja kukola bwe mutyo abantu balamu batye pressure y'ebyobukulembeze babirekera abayaaye babirekera ababi bajje batufuge obubi kubanga enzikiriza egamba nti omuwendo omunene ogusasula omuntu omulungi atafuddeeyo okutwala bukulembeze kwe kukulembera omuntu omubi n'olwekyo njagala kubagamba bannange nti guno mulanga sooka abaana mbagazisa ebyobufuzi ng'okuva edda nedda obwami gwalinga mulimu mulungi ng'abaami babeera bakitiibwa muve ku bintu by'ennaku zino. Ekirala oyagale ogaane obukulembeze bwe munaabulekera abantu ababi nga mugamba ebyobufuzi bibi mujja bufugwa bubi so sigamba nti mujja kujjawo ekyokuba nti ebyobufuzi mwe muva abakulembeze. Ye muli mutya bannange mbalamusizzaako nnyo mwebala okuwuliriza puroguraamu eno olutindo ku radio eno Simba empologoma ey'eddembe. Radio nneeno yeyandera yeyanfuula kyendi era bwe nakomawo okufuna puroguraamu eno eya Mande nalowooza nti nange mukisa kuddizaako ku radio yange ng'olaba n'akabwa tekeerabira yakoola naye atenza omuntu so njagala abantu bakimanye nti buli Mande kati saawa emu ey'akawungezi okutuusa basempala we banangoba wano anti nange ndikagiza mpakula entalumbu waliwo eyambuuza naye Nambooze lwaki akuyita Sempala ne mugaa nti Sempala atuzaala babiri nze ne Nambooze Nambooze ye mukulu nze muddako kati Sempala ye kitaffe so yasigala ng'erinnya nze lyakola ki nze abantu b'emukono abasinga mbayita mannya g'abazadde baabwe kale neyanziza ampuliriza omulungi weegaana sigwe Walusimbi Sempala nze Walusimbi Sempala naye ndowooza wano erya Walusimbi lyolyamu ennyo ensimbi lyensinga okulyamu ensimbi ab'effumbe basezaala bange abanzaalira bakireko mukazi tabeera na sezaala abakadde omukazi abeera ne sezaala abakadde abakyala abanzaalira mwami bakireke ab'effumbe bamuzaala muzzukulu wa Sserukenya naye
ate erinnya lya Walusimbi mulituuma omukulu w'ekika ne mulituuma n'abaana. Ekyo kyavaawo kati fe abaalirina ffe twalisigaza era kati eriyo wafumba azaala n'atuuma Walusimbi. Kyakomye. Ekyo kyakomye. Baakomye ku mmwe. Baakoma ku ffe. Nga mwali empanga. Jjajja mmwe yabaagala. Betty, ensonga eri gy'oleese mwagazise. Tolaba. Kakati n'abali abawuliza bagendaga nti ate omubaka amuyita Betty. Abo bwe bumanyi. Kakati ensonga eri gy'osookeddeko wali nga tunyumyamu okwagazisa obukulembeze abantu ebyobufuzi. Olwaleero y'ensonga eno gye tuliko. Bw'otunuulira ebyo by'obadde oyogerako, ensonga ze tugenda okwogerako ziri bbiri. Naye ensonga esooka y'ensonga y'abasuubuzi. Abasuubuzi basinkanye Pulezidenti Museveni olunaku olwokutaano oluvannyuma lw'okwekubira omulanga ku nkola eya IFRIS gye babadde tebannategeera bulungi saako n'emisolo emirala n'ebirala nga bwe biri mu paalamenti emisolo egigenda okwongerwa ku bintu naye ng'abasuubuzi naye ng'ensonga eyasinze okukwata ennyo mu babiro yeya kino naye ebintu byabadde bisatu bina pulezidenti bye yabagambye oluvannyuma lw'okumubuuliramu yagambye agenda kusisinkana ministry ya finance ennaku z'omwezi 24 olwaleero ennaku zino ziri 22 kitegeeza ku lwokusatu n'abakugu bongere okutunuulira awulire kino kitambula kitya ku nsonga abasuubuzi gye boogerako. Ensonga ey'okubiri pulezidenti n'agamba bw'anaaba amaliriza ng'ennaku z'omwezi 7 agenda kusinkana abasuubuzi bonna e Kololo. Kino kyali nti nno abasuubuzi beekubiranga enduulu nga tebaagala bakulembeze baabwe bokka kubasinkana. Nabo bagamba Mwami Museveni alina engeri gy'abatunuuliramu ne beeveera ne bakomawo ne bagambye omukulu agambye bw'ati. Kakati n'endowooza balina nnyingi. N'ekyokubiri ajja kusinkanako okwo ku kitongole kya URA bamubuulire ebintu bino bitambula bitya n'oluvannyuma n'abasuubuzi bajja kuba basuubuzi ne baggulawo ebintu byabwe. Kati bino lwaki nkireese mu bufunze nti bino byonna byetoololeramu ebyobufuzi. Be bali booyogeddeko nti abantu baffe bano nga bw'ogambye kino nze sitya kukyogera kubanga mbadde mu mawulire ebbanga ddene naye ng'owulira abasuubuzi bannamboozi bwe babeera nga balina kino nti ebyo byabasuubuzi naye nabadde nga ndaba paalamenti Mwami Nsereko Muhammad n'akyeteekako nga ye munnabyabufuzi n'agamba obuzibu obuliwo obw'ebyobusuubuzi oba basuubuzi baffe buli ku ffe aba front bench ng'ategeeza cabinet naffe ababaka ba parliament house tibali kye baleeta ennyumba eno house yerino kikubaganyako ebirowoozo ne tukisalawo ne tukibaga ne tukiteeka revenue n'eryoka ekola. Ensonga eno okusinkana kw'abasuubuzi ne President Museveni kikyolengera. Ekisooka bannange ekyo ekyogerwa Mwannyinaze Nsereko kituufu singa Uganda ebadde etambula ng'ensi bwe zirina otambula nti palamenti yesalawo omusolo nti yetematema naye ebbanga lya myaka 13 lyemaze mu palamenti nkizudde nti si bwe guli. Obuyinza bwa palamenti obw'okutematema obwa budget appropriation n'okugereka emisolo gavumenti yabuwamba executive yabuwamba eyita nno mu balonzi oba mu kubba obululu byombi nti byo Mwami Museveni ebiseera ebyakalulu asala amagezi n'aleeta ababaka abakkiriza okweyambula obubaka bwabwe ne babumukwasa. Kati palamenti neefuuka ng'omusajja ayimiridde awo ne gusitampu wali omulabyeko nga bamukwasa gusitampu nga ye bamuleetera buleetezi biwandiiko kasita bamugamba kivudde mu ofiisi erya yafande ng'akoonako egyo emisolo bano yaani omukulu akulira revenue musinguzi musinguzi ono yaani ye musinguzi ndooza musirikale kubanga bagamba nti yali mu kitongole ekikesi ate eyo mu bitongole ebikesi nabo baba basirikale abakesi olidde. Kakati musinguzi bamusitula bamuleeta mu palamenti manya okukulira revenue agenda atambula aleeta enteekateeka
enteekateeka agiwa mwami Museveni nti eno yenteekateeka gye tulaba eneewooza omusolo obulungi. Mwami Museveni agisitula agikwasa baminisita be bagibagamu etteeka balireeta mu palamenti gye bayigiriza edda nti buli kintu ekiva mu NRM side gowe NRM kikakatako nga musolo okukiyisa nti tugenda ne tubawandiikira alternative policy statement ne tubabuulira bannange kino ekintu fe abamu tuweddemu n'amaanyi by the way palamenti eno naddala eno tumazeemu nnyo amaanyi nti eno palamenti n'omukisa obukisa ogukuwa obyogere gukubula kakyogera mu palamenti n'oyimirira emirundi 5 ne batakulonda ne weetamwa n'ofuluma olidde ebintu ne biyita. In fact waliwo n'abagamba mbufe wano ennaku zino mu palamenti eno ebintu tubiyisa mu mukwano mwe banamboza abaleeta wano ennyombo mwagala kutabangula palamenti yaffe nze bakinnangira nako nga nyimiridde gwe tobaddewo obadde mulwadde otusanze tuli mu mirembe gyaffe nga tuteesa bulungi kakati okomezaawo effujjo lyo nyenga effujjo lyeriruwa lyeryogamba nti bannange ebiwandiiko bye baleese ffe tuyisa buyisa. Njagala nkubuulira ababaka ba palamenti bangi n'ekigambo Ifris bakitegedde nga tumaze musolo basuubuzi kwediima ababaka ba palamenti naye nga twakola dde etteeka baliyita the Tax Procedures Code Act of 2024 etteeka erifuga ensolooza y'omusolo ery'amakumi 24 ery'omwaka 2024 omanyi bajeti yonna awamuli batteeka kati newerekerezebwa obuteeka obulala obussa mu nkola liri etteeka eddene lye tuba tukoze n'okuyambako era bagiyita Act of Parliament budget. Kakati baleeta procedure eno the Tax Procedures Code Act 2014 eragira 2024 eragira okusooka yajjamu 2014 ne kakati wano kitandika 2024 eragira engeri omusolo guno gye gulina okuwoozebwa emitendera aba revenue mwe basobola okuyita okuwooza emisolo era bo kyova owawulira bagamba nti batuukiriza tteeka lya palamenti nti affe palamenti yagamba nti omusolo tunaasobola okukozesa enkola ya intaneti eyo n'ogusoloozaayo. Kakati twakirabye kikola nnyo Rwanda twakirabye kikola nnyo egindi kakati olw'okuba bo bano bagenda ne babikola ne babireeta mu palamenti n'ebiyisa nga ababaka ba palamenti tetwetadde mu mbeera ababaka nga gye twaliyiseemu gamba twali badde tujjeeyo ababaka ba palamenti ne tukuba enkuŋŋaana consultative meetings ne twebuuza ne ku basuubuzi naye singa obuuza ababaka ba palamenti abakuba enkuŋŋaana nga balina aba revenue mu bitundu byabwe osobola otubalira ku ngalo. Nze at least buli mwaka ekitone nnyo nkuba enkuŋŋaana 2 emukono ne seeta nga ndi n'aba revenue authority mbaleeta ebyo ebitongole byonna nendeeta revenue nendeeta umeme nendeeta water tutula mu kisenge kimu n'abasuubuzi ne mbagamba baabo mbabuuza ebibuuzo mwogere n'ensonga zammwe era singa ensonga zaali ziggwera mukono singa lino etteeka teririiwo naye zino ensonga teziggwera mukono gwowe mukono ne bw'onojja n'osindika ekiri kitya ng'abavudde mu bitundu ebirala tebakuwagidde etteeka lijja kuyita owulidde n'ababaka bangi obazukusa obagamba nti lino etteeka lyayita wano mu palamenti nalaba ow'ekitiibwa omu kamuleka erinnya nga situsa agamba nti nno tetusobola teriyo nsi tesobola kubeera na musolo bwegunaga nedda twaguyisa wano nga naawe wooli era ekyo kituwa okuyiga ekyokudirect executive ne tugireka netwala obuyinza bwaffe. Nze simanyi bantu bano kye batya ku mwami Museveni naye omuntu asobola okubuuza nti gwe Nambooza omanyize gye najja akalulu asobola okubuuza lwaki bw'otudde Nambooza osooseemu akatto kano akalala motto ntya nti omugongo gwamenyeka nti nange oyagala ogwange bagumenye. So yes palamenti ye yabiyisa no kubanga palamenti tekyalina buyinza
ababaka balowooza nti kyateeka bw'oba owagira NRM olina okuyisa byekola ki byeyagala. Era njagala kugamba abantu nti as much as you can mwalifubyenga nnyo obutaleeta babaka ba parliament bawagira gavumenti eno. In fact nze mbagamba kujjako kuva ku president tekijja okukola amakulu. Naye mu byonna okulwana okufiirawo nti pulaani A kukyusa gavumenti yonna, pulaani B wakiri parliament mugikwate mube n'obuyinza kubanga ku ludda lwaffe tewaliwo awagira biri okimanyi Walusimbi. In fact bo ab'oku ludda lwaffe naffe osobola otuvunaana omusango gwe gumu nti naffe tuwakanya buli kimu. NRM bwebagamba nti nanti abo bo bawakanya buli kimu. Naye si kuwakanya buli kimu, twalina n'ensonga zalambululwa bulungi nnyo n'okusingira ddala minisita waffe ow'ebyensimbi omukulu Ssemujju. So ebyamwami wa Nsereko nti parliament esobola okujjawo etteeka lino, yes esobola okulijjawo ne bitayita nga temwagironda nga bwe mulonda wano, ng'akalulu mu nsi kaba kamazima na bwenkanya ddala ng'omubaka gwe mwalonda ye yagenda. Era naye n'asigala ku mutima ng'amanyi nti mwe bakama be so si pulezidenti w'eggwanga. Naye bwe baba bano ababaka ng'alindirira kimu nga oluwangula akalulu ka NRM ng'asala ente. Waliwo mu bitundu ebimu omuntu oluwangula akamyufu ka NRM ng'asala ente kubanga ng'agamba mbu wano ewaffe nteekwa buteekwa okukola ki okuyitamu ne bwe mbawo NRM. Ekyo Buganda wano kye yejjako. Era kakati ate abantu ababi batandika ogigamba ndowooza ku luno bannange mulabye abantu b'e Buganda, ndowooza ku luno temujja kuddamu kulondera mu mugundu. Nakana akalembereza kolabayo akatono kek'okuba nti waliwo ebitundu ebimu ebyaluma n'ogwengulu okuyisaamu ababaka ffe abakuba ku nduulu. Singa tetuliyo Walusimbikkiriza singa babasekula dda n'embinu kubanga muli ku gavumenti etalina nsonyi. Kati abasuubuzi mwakoze bulungi, naye muyinza okuba bwe kutaba kuwonga nga mwakooye banyaga kubanga mu nsisinkane simanyiyo kumwe kwe ngenda okusooka okulabira Mwami Museveni ng'atuukiriza endagaano ku basuubuzi. Era yagambye n'emisolo gino gye batategeera omuli n'omubaka munno gwe wagamba. Era olwaleero olupapula luno ekirunkwasizza lwa gavumenti lukedde mu kubika. Omanyi gwe bw'obanga tolowooza nti nno saalisomye mawulire malala lwaki nkutte New Vision. New Vision leero akubye omutwe ogutuzaayo kukugamba nti ne wiiki abasuubuzi gye baggalirawo kumpi balinga abaggalirawo obwereere. Traders must pay taxes. Museveni bo kati bakugamba nti nedda ekyabadde mu miitingi munda twakkiriziganye. Museveni yabagambye mulina okuwa omusolo oba mwagala oba temukola ki temwagala. Kye yabayimirizzaako kimu penalties ziri ze babadde babawanga tebawadde musolo ogwo. Wulira zezayimiridde paka ng'enkiiko ebbiri zitegedde. Ekigambo n'ekigamba nti paka nga tumaze ifris paka nga tumaze ogitegeera. Munnabyabufuzi omukumpanya akolerera mu deception tomusaba kyasobola kubanga gwogambye omusolo guno enkola eno kuba gwosi musolo enkola eno eyimirire paka nga tumaze ogitegeera n'agamba kale. Era olwaleero musinguzi wano agambye bw'ati nti kino Bosa ng'ayogera ku lw'ekitongole agambye nti kino tekikwata. However, Bosa said traders in downtown Kampala had misinterpreted the president's directive on IFRS, explaining that the president's directive applies to traders in Chikubo and other towns, but strictly to those who have not yet understood IFRS and are being penalized for something they have not yet understood. It does not apply to those who know and have been using IFRS efficiently.
He added, the president made it clear that he would not tolerate any form of non-compliance with paying taxes. Tukivunula. Kaweddemu kibavunulire. Gwoba okivunula. The president directive applies to traders in Chikubo and other towns. Nti ekiragiro kya president kino kikwata ku basuubuzi b'omu Chikubo ne mu tawuni endala. But strictly those who have not yet understood IFRIS. Naye nga kikwata kwabo bokka abatannategeera nkola ya IFRIS bwetambuzibwa. And being penalized for something they have not yet understood. Aba babadde babonerezebwa. Ku ekyo kye babadde tebategeera. Wakati mbutamanya. It does not apply to those who know and have been using IFRIS efficiently. Tekikwata ku basuubuzi abasomesebwa enkola ya IFRIS era babadde bagikozesa obulungi. He added, n'agattako, the president made it clear. President yakitangaza, yakinnyonnyodde mu lwatu, that he would not tolerate any form of non-compliance with paying tax. Nti tajja kuttira muntu yenna ku liiso ayagala okugaana okuwa omusolo gwonna. Non-compliance, okukwata ebiragiro by'okuwa omusolo. President bw'aba ayagala okumenyawo etteeka bajja kukola gye bayita amendment bill, bajje mu parliament bajjewo etteeka. Mwami Kasajja ajje mu parliament ng'agamba nti nno a bill for the amendment of the Tax Procedures Code Act of 2024. Etteeka erimenyawo oba eritereeza muliri eryayita erikwata ku nsasula y'omuki y'omusolo. Njagala mbabuulira abasuubuzi, mmwe bwe ngenda okusooka okulaba ku bantu abali bayingidde endagaano y'obwesimbu ne Mwami Museveni n'agituukiriza era mbasabira, kubanga Mwami Museveni yabagambye ebigambo nabisomye buli mawulire gonna nga mbiddamu era ndowooza bw'oba otunuulira n'okubisazaako n'embikola ki ekigambo kigamba consultations. Katugende twebuuze. Ekyokubiri kigamba temujja ku bantu omusolo nga temunnagubasomesa, bagenda gubasomesa n'enkola bagibasomese. Bajja gamba mujje mukuŋŋaane mukolini emukono mu riders esseeta leka nange njogere ku hoteri zange mukuŋŋaane bangi muggweyo. Uganda Revenue Authority eyineze nga bosa ayimbula ttiimu nje jange ekugamba bannange enkola eno etambula bulungi. Ekisooka etteeka likulagira gwe omusuubuzi okubeera ne internet ku kibanja w'osuubulira. Mulina etteeka likugamba buli musuubuzi alina okuba ne internet. Kiki ekimu? Ekyokubiri alina okuteekawo enkola ya internet ng'edduuka lye bw'ogenda ku internet oliraba. Era nga ku internet bw'akwata bwati mu ssaba pa najjayo radio ng'eri mu Revenue Authority system emulaba, wuuyo akutte musa ajjeyo radio ya mitwalo 52, wuuyo bagiguze, wuuyo basasudde 52. Tekuba kusalako nno ku nkola ya IFRIS. Tekuba kusalako, tekuba akapande okasangako teri kulamuza. Enkola ya IFRIS abatuwuliriza tolamuza ya supermarket tolamuza. Omuwendo gw'osangako gw'osasula era ow'edduuka ku mpale nga oba saati bagiwandikako emitwalo 6. Wali ngule waffe ku Unique Garment omukyala yaŋambye tuli ku IFRIS honorable t-shirt eriko emitwalo 5. Mama Polini munange nsaliraako amaguli w'emukono Mama Polini Unique wengule engoye ne Mwami Kasasa Mama Polini nze mbaka mperezaayo t-shirt. Honorable tuli ku IFRIS t-shirt eriko emitwalo emeka? 5. Kikyaliko nti njigiraako 5.
kubanga buli wawandiika wali nti Nambooze aguze emitwalo 4.5 wamugamba mwekobanye ne Nambooze mulimbe 15 ziruwa 15 zireete ene t-shirt egula mitwalo 5 so basebo ne banyaba enkola gye twayingiddemu ya supermarket nsaliraako toweta mugongo nze mbasomesa ifres nsaliraako toweta muki mugongo kati olujjayo wali ekintu nga bakiraba wano oluwandiika wano receipt ngeri revenue egamba emukono unique garments eyingiza emitwalo 52 ku buli 100 mutoleko 18 ezisigaddewo zezaabwe naye ate revenue yekikola naye ate ne unique garments mama Pauline ate ne district alina license jawa wali emukono alina okuwa trading license alina okuwa property rates ku kizimbe alina okusasula abayola ebisaaniiko alina okusasula service tax na ku buli mukozi akola mu dduuka eryo emitwalo wali 10 egyaffe egya mukono municipality oba 8 awo alina okusasula ate waliwo gye bayita 6% VAT withholding tax oyo bagamba waayo siringi 6 ku buli 100 nga weetegekera okusasula VAT gye bulijja ebyo byonna biri ku mitwalo 5 egy'empale naye ku ssente neewole ampuliriza omulungi bw'obanga gwe weewola ssente mu banka naye ate nga revenue authority egamba tuweeko n'okumusolo mu advance kuba wowulira buli we bateekako akagagambo withholding tax kitegeeza guno omusolo ogutuwadde tubeere nagwo lw'olijja okusasula kw'olitandikira ampuliriza omulungi tutunuulidde omusolo bino byonna kwegamba kye mbadde gamba ti ensonga y'omusolo abasuubuzi si yakuyita ekizibu kyabwe si kugusasula ku nkola ya buli kyotunze nkiraba eya ifris kubanga ifris yo nkola ya buli zoofunye nzikolaki nzirabye mpaaka ezange naye n'emisolo gyennyini okuviira ddala mu local governments zeetaaga okwogerwako naye lwaki mingi kubanga gavumenti erina ebintu bibiri omunafu yazaala kaliira omunafu yazaala kaliira omuganda wagamba gujja bajjedde ng'omunafu azadde ki kaliira nti omukazi si mulima ate abaana bazadde balya nnyo gavumenti bwe bannima gavumenti esuubula nayo nekola ssente gavumenti efuna wane e Rwanda bo we bagenda e Congo ne bafunayo ebyamaguzi ne bafuna golodi bamuteeka mu ggwanika lya ggwanga wane e Uganda ffe bwe tugenda e Congo essente ezisasulira ebigenda e Congo ziba za ggwanga naye biva e Congo biba by'abantu essente ezisasulira eggwanga okubeera e Somalia za ggwanga naye biva e Somalia biba by'abantu teba bya ggwanga ekyokubiri okwejalabya okwejavaana Museveni okwetiribosa ne ba big boys ba Biden kyekisudde Uganda mu nninga obutakola eggwanga ne libeera nga litunuulidde musolo ne lyetundako buli kyalyo nalabye wano nga gavumenti eri mu kulwana okulaba nga baddira omusajja omuzungu bamuwa olukusa alunde ebisolo abeere ne zoo e Butambala egenda okuba ennungi okusinga okuwa sente zezimu zoo yaffe Entebbe nga bo bagamba mbuka tugende no tumuwe concession nti sebo tukuukiriza olunde ebisolo birage nga abantu e Butambala basindiseyo n'akakiiko ka parliament kalamba byegamba abo ne badderi ne bawaana abaka ba parliament ne basitula ne ku mpologoma ne bagamba kino kika omusajja asaba concession nti munneeyimirire banka ziri ennene zimpole ssente nga mutaddemu ekigamba nti we mulire musasula nze bwe ndire musasula Uganda yerisasula bino nga bibakola penalty naye nga aba zoo
aba Uganda Radio Authority basaba biliyoni 24 bakolere ddala ekyo omusajja oli kyagenda okukola bazibamye ng'ate baliwe balikoze sente zalivuddawo ne zigenda emulago oli bw'akola gafuuka magoba ge n'atwala waabwe bweru naye lwakuba alina be yawadde enguzi ate obusente obutono Museveni ne yeejavaana n'akiringa ne ba big boys baani ba Biden ba Putin mbadde manyi okukiringa nabo abalina kyatuleetera kye tubafunamu ate omanyi gyakiringira nabo bw'awulira nti Putin yaguze ennyonyi ng'agamba nange bagindeetere akiringa ne ba big boys gavumenti yaffe ffe wano ne tugula ennyonyi ennwanyi ekubaani ezirya ennyonyi weesitukira bweti eba etuuse South Africa kati eba egenda kubaani ffe abeekalakaasa abakuba obuseppiki nfakiti kati tetukyabikola nabikola yeffe baagulira ennyonyi ennwanyi esituka omulundi gumu ngeri South Africa nina azireeta wano kwejavaana ng'akiringa ne ba big boys ba Putin agenda ogigula ye Putin ajja kuwa amaanyi ogigule olwaleero singa ogenda kukebera lwaki twetaaga ebyokulwanyisa ebyamaanyi twakkiriza abo ba Putin ba China ba America ne bateeka wano security gundi military base zaabwe kati ne tweteekako obuvunaanyizibwa ku security yaffe obunene nnyo okwejavaana amalala Museveni galina obwanaatagambwako okweyiswa nga yeefudde ow'ekitalo nakiringa ne ba big boys ba Putin ba Biden bano ab'e China yaani bazingipini bakiringa nabo naye nga ffe olina budget etenkana wadde sente za musajja wa Facebook eggwanga lyo Facebook ezisinza sente ekibuga kimu mu America kirina budget esinga ya Uganda negwe okiringa nabali bagula ennyonyi ez'ennwanyi nga naawe ogula bateeka amagye mu nsi ez'enjawulo nga naawe oweereza amagye ga Uganda senga kati obuuza gye gali ssebo wayitirivu tulina abasirikale bangi osinga abeero DU tulina bangi osinga abasawo tulina abasirikale okusinga abasomesa okwo kati bwe mubanga n'omukulembeze nga munafu ate n'azaala kalira eggwanga terikola entono bazibba wano sente ze tusasula zisasulira bino tulina emirimu egyalaali ne tubeerako ez'okubba ne tubeerako ez'okwejalabya ne tubeerako n'ez'okutona okujjako okukiringa n'okwejavaana ne ba big boys Uganda yatuuse okukolera eggwanga ery'omuliraano oluguudo yali tugenda kukolayo bizinesi kuyambagana bizinesi ki emyaka gyonna gye tumaze Congo Mwami Museveni yagamba yajjayo muggo omuntu gwe twawulire yagaggawalirayo Kahindo otafiire hulidde Uganda waliwo gwe tusobola okugenda mu Bank of Uganda tutunuleyo tugambe mwe mwajjayo ki twawulira ab'e Rwanda bagaggawadde nnyo lwakubeerako Congo ffe tutunuleyo mu Bank of Uganda ku kitavu mu nsako eriyo mmeka teri kyekyo kye nagambye nti obuzibu bwaffe omunafu yazaalaani kaliira nga gwe olina okuwa omusolo ampuliriza kuveeko ez'okubba triliyoni 10 buli mwaka kuveeko ezisasulira amabanja naye nga amabanja tugalya n'agamu gwe njagala nkubuulire Uganda olwaleero erina amabanja ga triliyoni 97 kamyufu kayakadda buli lunaku Uganda kigyetaagisa okusasula obuwumbi 88 eri abatubanja buli lunaku buli lukya nga kati bwe bwakedde twawaddeyo dda obuwumbi 88
naye ng'ezo tetunnasasula n'amabanja naye tuli mu kusavisinga kye bayita servicing the loan. Naye eyo looni mwagyewola olw'okuba nga waliwo omuntu nga banka y'Abachina Mpola Kamyundi Kuwente yamugamba nti bw'otwala looni eno gwe tujja eggwanga lyo ne ligitwala tujja kukuwaayo miliyoni ya $. Gwe ye najja n'asibe eggwanga lyaffe looni mu bulago yo China etuula wali buli olukya kubanga ku buwumbi obwo 88 bwe tuwaayo buli lunaku 23 23% za China ku mabanja ga Mpola Kamyundi Kuwente. Naye wulira kino ku buwumbi obwo 97 18 ku bwo butudde ku akawunti twabwewola naye tetumanyi lwaki twabwewola tezikolanga ezimu zimazeeko emyaka 10 endala meka tusasula amagoba naye tetuzikozesanga. Pulani teyaliwe anti Uganda eringa okuwulira omuntu naga nti sentinale wali emmange ewola sente z'omuntu okwezimbira enju naye okukuwa sente gwagenda ozimba enju oteeka okuba ne poloti n'odduka n'ozeewola naye nga tonnagula poloti okyali muzigo n'oziteeka ku akawunti no zibeera okwo wendigula poloti zirizimba naye ng'eno sente yo banka ogisasula ate naye omuzigo ogupangisa. Uganda yewola sente zimu trillioni 18 era zezimu kuzikkirira emmange eyo zezino zolaba bawola abantu ne bakuyita ne ku internet ne bakuyita ne ku Facebook tukubire simu tukuwole mu ssaawa emu akakadde bazibbayo ne bazoozamu ate yo olw'okuba akozesa sente zitaliiko ntuuyo zo zirina effujjo olutuuka mu gundi mu katale zisooka kulyawo zine ziriko entuuyo olwo lwe lutalo lwa economics. Enewole esente neewole esente nzibe oba z'okutte wali olw'okuba zaasuzaawo zirinako obuyinza n'ozoozaamu zitta empakase entuuyanire kubanga ono agenda kulinnya ennyonyi nga mubaka wa palamenti oba minisita agende mu Amerika owulidde adde n'ebintu ku nnyonyi entebe ayitewo nga tabiweeredde musolo bisisinkane n'ebibyo mu katale ekisooka si musuubuzi gye wagulidde tikiti y'ennyonyi biki bikigula visa teyabaddeyo gye wapangisiriza loogi mwe wasuze simanyi gye wamala ennaku ng'onoonya ebyo teyabaddeyo gye wanoonyeza ssente n'owaayo ekyapa ky'omu banka ofune ssente ogende osuubule teyaliyo ye yakutte wali kyokka akomyewo n'ebyamaguzi yetawadde musolo ayiseewo naye na zino zabba gwozisasulira musolo guli ogwalaali neze yaguzeemu ebintu eyo enkola y'okubba ssente bassebo ne bannyabo ne munaatula ne Museveni mu bisaawe ebyenkana Namboole 3 ne bw'anaayita abasuubuzi mwenna ne mwetuukira okujjako nga mwami Museveni afunyeeyo ekkubo eddala eriyimirizaawo gavumenti ye ey'ejavaana eyeetiriboosa ekiringa ne ba big boys gw'omusolo gwakuwa. Olwaleero njagala nkuweeyo ekyokulabirako kimu tandika kwagala kuzimba nnyumba ng'oli mu Uganda tugende genda osooka ogula ettaka oba funa erya kitaawo Sempala lye yakulamira olize emmanyago awanti tiini yesooka olina osooka ofuna tiini namba ofune ekyapa olukifuna bapanga bagamba nti ettaka liri luddawa nti mukono nti poloti eriwa nti wali ng'ewase kiboobo nti eyo omubalirizi wa gavumenti agambye ya bukadde 5 leetako 5% ku buli miliyoni emu ku ezo tuweeko emitwalo 5 gamba 5 emirundi 5 5 emirundi 5 jako obukadde bumeka 2.5 butuwe bubawe olwo wadde omusolo namba emu oyambuse mu mukono municipality okufuna ogamba nti bannange wali kitange weyandagira njagala kuzimbawo nnyumba y'amaduuka bagamba leeta omusolo ogusooka baguyita land use tax ogwo gwakwaza kyapa ekinene ekyamukono maaza taito babuuze nti ono wagenda okuzimba edduuka wamma twategekera kubeerawo maduuka ab'emukono bakugyeko ze bakugyeko
ezo ziwaddeyo bagambye nti kakati wammaawo muggulu ndi yezimba bagenda okube pulaani okkiridde onoonyeza omukubi wa pulaani eyagisoma gambye njagala obukadde ekizimbe kya sente mmeka nti ekizimbe kijja malawo biliyoni nga 2 ekuba pulaani eyo ya bukadde 3 kwa 5 naye kuliko vaati kwezo sente zosasula ewomupunta ewa pulaani anti olukuwa bwati invoice tewalabye ku ifris ng'ekimu bakiyita invoicing invoice eriko 18% vaati obiwadde oleese pulaani mu kibuga emukono bagambye okeno ye pulaani nti ye kale olukiiko lw'ekibuga lujja tula lugiyise babaze square meters biki bagambye leeta obukadde 9 ekiki anti genda 3 4 5 balina square meters we bazipima ekizimbe bakikubalidde mulimu neza inspection sente ezimu kwezo zowaayo za mukulu inginiya ne pulana n'abantu okujjanga okukulambulako ng'ozimba oguwadde ogwo omusolo ogulidde sebo kyokka emukono olugusasulayo bapa n'emukono municipality naye ekozesa ifris naye oluteekayo sente bapa ebuukirawo bubuukizi pa negenda mu revenue n'ab'emukono tebakyazisiga zaate kuyoola bisaaniiko era olunagira honorable Namboze ng'ayitawo wali owaaye sempala gwange gwozimbawo naye kubo lyaffe lino liri bubi munange mwami bakireka kkirizo tuwaguleda twesondamu wano mafuta kugula kulima kubo lyaffe ffe nga bannakya munange tukole bulungi bwensi abasajja yatugamba nkubulira byenkola otherwise amakuba emukono tegalimwa twesonze ezo zimpadde emitwalo 2 ate ngenze no sempala yenna yampadde lita 10 zinina jempise yo noyogeddeyo anti gamba nti nekkubo wali ate nalyo tebalirimye kakati olulimala seminti omuzimbi buli kyonna kyogenda okukozesa ku site yawo kiriko omusolo tebinaggwa ennyumba oluggwa bapa ennaku zino twabaga nti temukola pate za kuyingira mayumba sente mwewola neewole nga abakanso bajja bagamba leeta gye bayita occupational permit omusolo gw'okuyingira enju waliwo ennaku ezo oli bamulamulira obukadde 96 najja ewange omulala 24 omulala 18 ne bajja neangamba wonalebe ennyumba tuziwadde kanso kakati kanso ennyumba ogimaze ffe tetumanyi gye wajja sente naye most probably sente wazijja mu housing finance oba mu centenary eyo nayo buli looni gye weewola eriko omusolo okiwulira munange kakati ennyumba abapangisa ozibataddemu ate ennaku zino ne bulooka naye wa musolo bwe nabadde njogera ku sente z'ettaka ate saataddeko 10% owero C1 kubanga bateekawo obugavumenti bwero C1 bwe batawa ku sente chairman wero C1 ne bamutuma anti ne chairman wero C1 zakujjako nazo gavumenti kuba gavumenti ye yamusaayo lwaki yo yateekayo omwami w'ekyalo omutongole atasasulwa ne mugamba mjamu omutwalo gumu omwaka simanyi omwezi emitwalo 12 omwaka kakati naye wamusasudde owero C1 owa defense ku kyalo naye akuyiseemu ozimba ku site yawo tulina okulabirirawo owulidde kati ebiri awo bakugamba abazimbi olina kufuna batongole mu nkola kati entuufu nabo bawa omusolo bakuwe invoice abakakasiddwa naye kuwa omusolo kuba oli mu kibuga waliwo ekibiina ky'abayinginiya abakugu tebajja kukkiriza zimba kizimbe nga tolina kampuni ntongole zimba kizimbe nkulayirira era bajja kukwatanga buli lunaku emukono ofuuke wakuwanguze kakati oluteekamu abapangisa bapa obafunye buloka abakuleetedde naye aliddeko zaalidde nga revenue authority ejja ngekugamba buli 10 kyowooza ku mupangisa oyo njagalako 25 buli 10 kyowooza ku mupangisa njagalako 25 ng'ate ne kansa ejja buli 10 kyofunaawo njagalako siringi 10
kuba babagamba bajjako wakati w'5 ne 12 buli kyebuga kyekyesalirawo emukono basalawo 10 nakanda bagamba banange tujjeko 7 ne bagamba bayingi bakansala namboze kyayagala mwe wano mufunewo sente za airtime zokka mwete mufune ku sente kubanga bagamba kansala nti buli 10 kyetuwoza mu musolo 2 gago kakati kansala anagambira wanti bakujjeko 5 ezisemba wansi aliweza 2 20% kubanga naye omukereza budget alina okuziika alina okukola ki kati revenue authority ekujjako rental fees local authority ekujjako property rates naye kubonna ate bagenda kujja bagambe nti owebisaaniiko kampuni yeyo lyawe ebisaaniiko munnange eyamukono simanyi bagiyitaani kyama Binis waliwo endala chairman gyayagala ennyo mwami Kabana simanyi waliwo the west waliwo Binis waliwo n'endala gye simanyi yamawe simanyi biki mwema emitwalo esembayo okutwala sente ntono ebiri omwezi olina okuteekako omusirikale olina okwesimira sock pit ekyatwazanga sente ze bayita property rates nti kanso ebeera ne laguunu ekiyanja kya Kazambi eba yateekayo dda emidumu gwe oteeka okola plumbing mu njuyo n'oteekako omudumu nti kanso yaba yatambuza dda amasanyalaze gwe osuula busuuzi kiwaya kijjawo nedda kaakati byonna gw'obyeteerayo ampuliriza omulungi Lutindo akadde ensigaze eddakiika 2 kaakati bassebo ne bannyabo sibula bawuliriza newe munatu ekisooka endagaano abasuubuzi gye bakoze ne mwami Museveni yakugamba mbu ekyabalemeseza omusolo babadde tebannaguyiga mwami Museveni agenda kujja n'enkola muguyige mwenna musome mwami Museveni talina bw'abasonyiwa mabanja nga ye bamubanja trillions 9.7 mwagala batwala eggwanga kyokka omuntu yali badde agamba nti kale gavumenti kanjiwa omusolo n'apakasa mu gavumenti gwe ngokola kampuni zimwe construction mwami Bakireke Bakizi construction company simanyani Abubeka biki ng'agamba nti ate kati buli mulimu gwonna ogwa gavumenti UPDF yegukola Lutindo ampuliriza omulungi abadde nakino kankisembe nakyo Bannayuganda babanja gavumenti ya Uganda trillions 4 abasuubuzi bangi abasupplying ebintu abantu bangi gavumenti be yatwalira ettaka nti ndi kusasula gye yayisa amakubo gye yakola ki trillions 4 meka mu budget y'omulundi guno gavumenti yataddemu obuwumbi 200 nti zegendo basasula teyawezeza wadde trillion omuntu gwe babanja obutabalika namubuna notekawo obuwumbi 200 obutawera wadde akatabalika kamu wadde ekitundu kyakatabalika nti gwezo ogenda okusasula kwegamba zeza Bannayuganda za kulya z'amaanya ffe kakati tuli mu kuŋŋaanya ssente nga Abachina batwala bagulira abaana baabwe emmere kubanga be batuwola ssente okwejavaana okukiringa ne ba big boys Museveni kwoliko ne bonootula n'abasuubuzi tojja kubasalira ku musolo ojja babuzaabuza ngeri abasajja be babanyiga leeta etteeka mu parliament tulirinze enkya erimenyawo lino